kyabwenkanya gw'okweyagaliza nti gwe wekka gwe opposition ate ng'ebibiina ebirala wabisangawo obwo bwa dictator bwennyini. N'ekirala otuma abaana abato bavuma abakulembeze banno gwe nga weekwese ate okozesa bulimba. Amazima gali nti ekibiina kya NUP kiri fake. Njagala Abannayuganda bamanye nti nze banvumye nnyo mu Uganda. Buli atakanya nange ampayiriza oyo bamuguze simanya akolera ebigambo bya Nobert Mao basebo ne banyabo mpakanya ebigambo bya Nobert Mao byava okwogera. By the way, nja kwogera ku Nobert Mao team minister, but nja kwogera ku Nobert Mao president wa DP gwensinga okutegeera. Basebo ne banyabo omwami oyo Nobert Mao azira moral authority. Nobert Mao talina tasaanidde kwogera nga blaminga Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okulemererwa okukoma kufa abawagizi be obukadde 15 ku biki bye twogera ku masimu oba ku social media. Kubanga Nobert Mao yenga ye yali badde akijjukira nti yalemwa okumanejinga abantu basatu naye nga bano abantu abasatu asooka yali mukazi we, mukyala we yasooka Naume, owokubiri n'owokusatu baali baana be gwe baazala ne mukyala Naume. Obufumbo kino lwaki nkireese? Njagadde kuwa mwami Nobert Mao the easiest example okutegeera nti si batuufu si mutuufu ku blaminga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omwaka gwali gwa 2019 family court yafuna omusango. Omukyala gwe bayita Naomi Mao yajja mu kooti eya family naggulawo omusango nga awaabira omwami gwe bayita Nobert Mao nti omwami ono Nobert Mao yali yasuulawo amaka, yali yasuulawo family, yali yafuuka disaata mu maka gaabwe Entinda ng'era kitutte emyaka 8 nga Nobert Mao abaana ne maama waabwe bamulaba bulabi ku TV ng'ayogera nga president wa DP. Omukyalo n'agamba omulamuzi, baali bamuyita omulamuzi Justice Namundi, nti tulina obulumi ng'omukyala, nina obulumi nti abaana baba n'emyaka 8, omusajja takomawo, mbonaabona nabo yandeka ewaka. Nsaba omulamuzi munyambe muyise kibaluwa kibakumpita Mao akomewo kewaka tumulabeko. Basebo ne banyaba omusango guno gwagenda mu kooti. Omukyala oyo Justice Namundi kooti neeyita Mao najja mu kooti. Omukyala we Naomi n'awa kooti ebigambo byonna ebikaabya amaziga ng'omukyala okumala emyaka 8 nga omusajja asuulawo amaka ne bakoma kumulaba ku mawulire president wa DP wali Entinda. Okumaliriza omulamuzi Justice Namundi yasala omusango guno n'agamba Nobert Mao okusinziira ku bino weeyisiza bubi. Omukyala amaka ag'embaale ag'eggulu, amaka ennyumba eri eggulu gimuwa omukyala ono agenda abeereeyo. Amaka gano agaawa n'Entinda bakkaanya mugaveemu mugawa abapangisa abaana babeere nga basobola okujjamu ki school fees. Mao n'asaba kooti nti kaawaddeyo amaka g'eggulu gano ag'Entinda basooke bamuweemu emyaka 3 abeere nga asobola okukola ki okubeeramu nga wanoonyaawo okugenda. Kooti yakikkiriza. Era bwekityo bwe kyaggwa Mao ne badivorcinga ne mukyala Naomi naye nga baali bamaze emyaka 16 mu bufumbo nga Mao yabulira ku myaka 8 okubula ku family. Kaakati mwami Nobert Mao ffe tumanyi nti obukulembeze omuntu bwe tuba tumwetegereza tutandikira ku makage. Tolina moral authority kuyimirira ku blaminga Robert Kyagulanyi Ssentamu nti alemereddwa okumanejinga abantu obukadde 15 abamukkiririzaamu ffe ku biki bye tukola ku ssimu nga gwe Nobert Mao walemwa okumanejinga omukazi ow'eggwanga lyo musula naye mu nju emu mu kisenge kimu mu kitanda kimu ate nga ne mu kitanda ekyo ekimu n'emitwe mugiteeka sayidi emu nga kitegeeza ne bw'okuba akaama aba awulira. Kati bw'oba walemwa gwe eyalemwa okumanejinga abantu abasatu n'odduka ewaka n'ofuuka disaata emyaka 8 naye ng'oli mukulembeze wa kibiina, oyinza otya okuyimirira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu awangadde ne mukazi we emyaka 20 n'abaana bali mu 6? Oyitegeera awo akusinga mu family management unit esookerwako
Mao you don't compare ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe tugenda ku bibiina gwe weesimye ka DP k'abantu basatu bana. Omusajja managing ekibiina ekya opposition ekisinga ku lukalu lwa Afrika okumanyika kati ekibiina ekina abantu obukadde 15 mulimu abalugwala mulimu abadaama abasoga abateesa abanyankola abakiga abacha abafumbira batalabangako. Kati olowooza iwe Mao nti Kyagulanyi Ssentamu asobola okutuukirira abantu abo. You are lucky nobody Mao just because the fact that gwe tobeerangako na kibiina kirina abantu bangi nga Nuupu gwe tokimanyi kuba tokisitulangamu. Ono omusajja Robert Kyagulanyi ayina obuzibu kuba ayina ffe gino emitwe minene tuli bagezi gobadde n'abampuuga abaani abo bwe batyo bamabike ffe tuli bagezi ffe tutegeera. We are a new era. So kati Nobert Mao njogane Nobert Mao bana imbajukiza ndogera ni Nobert Mao president wa DP team minister Nobert Mao president wa DP ozira moral authority kubuleminga Robert Kyagulanyi bukulembezebwe levels do adona family akusinga omusango guliyo gwe basalanga family ekulemye wadizatinga emyaka 8 bwe tuyida mu bibiina ali n'ekibiina ekisinga abantu obungi mu Uganda. Iwota galana buti osigayiza aba MP basatu. Nuupu erina 50 something. So saasira bwe muba mwogera endowooza eyo. Oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ni bwani kamuulira abyogera. Abantu betabogerako obwana obutuvuma. Mulina endowooza nti ye asobola okumanejinga abantu obukaire 15 abali ekalamoja abali batabonanga kuba atamanyi. Naye gwe oyogera ku Kyagulanyi alemereddwa ofuga abantu obukadde 15 nga gwe family y'abantu basatu ekulemye. Because obukulembeze tubutandikira ku family. Kati noonyeza example gye nsobola okuwa Nobert Mao bannaye nga sigirina nga kyensobola okuleeta kyendowooza example ennyangu gye naasobola okuwa Mao agitegeere mbadde nina kumujjukiza ki musango ogwo. So si kirungi bino stories zino ezimu okuzijjayo naye oluusi tuba tulina okuzijjayo tuyamba abantu bategeere ndowooza nti the only way could reach Mao's brain ategeere is to bring that example. Basebo mbajjukiza soogera na Nobert Mao minister nze wano yogane Nobert Mao president wa DP kuba bano be batuguddeko olutalo okukuba ekibiina kyaffe baleeta n'obusongo obutaliimu omusajja baafukamidde olwajjo bafukamidde basaba nene olaba oli n'avaayo n'asaba omulaba afukamiza abantu tafudde nayo kulaba kyazze kitya bonna baabadde bafukamidde naye oli omwami mulema bwe baabaza okusaba Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe kwe kuyimirira amuwa omukono amusituleko kuba omwami wa kugulu kumu. Bannange buli omu yayogedde ne Katikkiro wa Buganda n'ayogera nengamba ko Katikkiro omulamba naye n'agenda n'awandiika tasobola na kukola research kutegeera eyo BBS simanyi biki CBS tebaabaddewo na wa mawulire kutegeeza era bakutte kafaananyi kalinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayimiridde amaze akwata ku mwami ono amusitule kuba wa kugulu kumu ako ke bakulembeza buli omu n'ayokya buli omu n'ayogera bano bansereko baani buli omu kyonna so ng'ekituufu kiri nti era eno solo engenda gireeta mbalage na buli kimu nga bwe kyabadde. Ninze Henry Maganda Matia Kyolotudde Nobert Mao n'abantu abalina endowooza nti Kyagulanyi Ssentamu president waffe oba ne bwabeera General Museveni si buli muntu w'NRM kyakola ku ssimu nti General Museveni yalina okuba nti akikola ki ali answerable. No, kati gwe Mao weesimye olw'okubanga ofuga akabiina k'abantu basatu bana ono omusajja afuga kintu kinene be baffe ni baife tuli bwongo titwava buve na mutumba kuidda wano. No, twave na mutumba nga twidde wano tuli ba bwongo. Ninze ne Maganda Matia Kyolotudde.